naye kati katweyongero n'emboozi oluvuuvuumo olubadde lungi nnyo ku ssente zino ze bawadde ba IMF in Federation of Ugandan Music UMF, Uganda Musicians Federation. Bingi nnyo ebyogeddwa ku ssente zino. Gavumenti evuddemu omwasi through omukulu Mike Mukula ng'atunnyonnyola ku ssente zino ddala kigendererwa ki era gavumenti yabadde na intentions ky'okulaba ssente zino nti zituuka mu bayimbi. Why? In fact n'atutangazaamu nti no waliwo a home that is y'abayimbi gye bali okuteekawo ebwebajja enteekateeka zonna zinaatera okuggwa okulaba nti abayimbi balina ebase gye tuyita gundi y'abayimbi byonna nga bakwatagana wamu n'abakulembeze ba Uganda Musicians Federation bali kulaba nga buli kimu bakiteeka mu nteeko. Kale katufune eddoboozi lya Captain Mike ng'atunnyonnyola ku ssente zino abantu abangi ze basinze okuba nti bavumaganya n'ebirala bingi nnyo. Katumufune tulyoka tukomewo. Eri ku muntu nanyini yayimba ne kampuni nanyini yayimba eyo gyegenda gye bayita copyright law. Muganda wange Bobi Wine ali musabye abayimba abaleke yakole ku politics. Naye omuyimbi bwanga ayagala kulakulana naye abeere nga Bobi Wine bamuleke afune gye watandikirako. Okay, sorry about that. Katulabe what is happening. Bet katsoke tugende mu mboozi endala nga bwe bagitereeze. Okay, Ykee Benda yatongozezza essomero lye over the weekend twabalaga emboozi eyo lwakuba tetwafuna mukisa kubeerako naye mu kafubo. So today twamunoonyezaako Ykee Benda okwongera okutunnyonnyola ku how he's been able to reach to these things. Bintu bingi nnyo ebiremye abayimbi naye ng'ate Ykee Benda abikoze. Yaguze essomero, is a director. So twagadde okwongera okumanya ddala is a director oba yeepaatiika mu kintu era where did he get the mind ekirowoozo ekifuuka director yakijjeewa. Ayina studio yakajja Ykee Benda oyo tannaweza na myaka 10 mu ndongo naye much as yakajja ye muyimbi azze nga asayininga abayimbi banne okubawa stardom era mu bamanyi bangi basayininze ba Drake ye muyimbi asinga okuba nga ayina business, ali business minded, ali business focused, and sometimes such people have to be abayimbi mukope kano kachali sente ze mukola mukakope mubeere mwegombeko. He's not so big. Si ye Bobi Wine sibe bakamiliyoni w'omulembe guno. He's just Ykee Benda but ayina ebintu byakyusiza mu bulamu byakoze ate ng'oyinza okusanga abayimbi nga bibalemye bayimbi bangi nnyo abagudde ne bavaako naye nga bino ebintu bali balina obusobozi obubikola. So ye ki ekimuvuga okuba nga atuuka ku bintu nga bino. He gives us that conversation. So I really pray that abayimbi mukopamu. Katufune Ykee Benda on this one. Twabayise nga twagala okwongera okulambulula ku ki kye mubadde mulaba ku social media. Kisookera ddala iza ensi ennene oba eggwanga awamu nga nsoose okwogera ku nze mumanyi Ykee Benda omuyimbi abamu abatuli nnyo waliwo gye tutannatuuka nti Ykee Benda ayimirira wano olwaleero is also an engineer yasoma era yasomera Algeria n'omwami wadde ye ate yakwatako ddala mu terms of career. So ndi chemical engineer era olwaleero omuyimbi si yayo wabula chemical engineer tugume bukristo. So ekisookera ddala nti Mukama yampa ekitone nenkikozesa byenkikozeseza kati eno jjana empya gye tuliko nyimbi talina gyayagala kyakola naye jjana eno gye tuliko yakulaga engineer tugume kuba nakyo Mukama era yakimpanga kirabo baana bangi tukoze nabo nga tebasomye kumalako kati kye twasooka okukola ki okukola. And that is how I ended up in education. Oba oli eyo nga weebuuza ate omuyimbi byasomero kiki challenges zigenda beera and we acknowledge these things. In fact twakituddemu nga tukimanyi nti
bw'otunuulira ky'olabako wano ku ssomero lino, it must take a lot of faith to believe that you can change this into something 5 times bigger. Ninga era tukulidde ku ki? Ku faith, kukkiriza kutuusiza wano. Olina okuba ng'osobola okulaba amaaso go kye gatalaba. Billion 13 zafulumye. What is your say about this? My say about that money is siza sekinoomu za industry kyekisookebwako. Nsaba nnyo omuntu wange ali eyo Munnayuganda abeere ng'akimanyi nti nze Ykee Benda kanneeyogereko sandifunye mu ssaako gye nsobola yingiramu ne neewola. So zino ssente z'abayimbi b'e Uganda weewole ozeewo ne munnajja yeewole azeewo. Ssente zino singa zibadde ngenda mu banka emu bweti ebisale byandibadde wagguluko, naye engeri gyekindi tiziyita mu ssaako yaffe esaba biri wansiko okutusobozesa. Uma ekyaliwo oba yo mwagiviirako? Uma weeri, Uma baganda baffe. Uma mufuulu kiri Uganda Musician Association, Federation Uganda Musicians National Federation. Omu yazaala oli. Association zonna zezikola ki? Federation. So Uma weeri ina kgenda wansi waki wa federation. Naye wajja beerawo obusikangana, okusikangana wano ne wali kubanga era akulembera eno muyimbi ate n'oli naye muyimbi. Nga bwe mumanyi ebintu birina obeerawo nga musikangana naye tujja mala tutegeerekane. Wakitegeera ya respect alien nti yategeera social media ku speed ey'ekitabo. Ne Mukama n'amukwata mukuba mulimu n'ekisa. Mukama naye atuyambako. Nze ndowooza akozesezza bulungi nnyo social media era muwa credit ku lwekyo. Social media agikutte n'emikono emeka? 2. Ffe tulina obuzibu ffe ababaddewoko. Twagizala wamukko ge mazima. Ate ne tubeera nnyo ku TV nabo balungi batuyamba. Naye ensi erina gyekola ki? Gyeraga. Kati ate ghetto youth akusoose n'olabayo. That's the truth. Omulabawa next. Nze njagala abeere bulungi kuba ate kyali wange. Njagala abeere bulungi. Just ave mu bya politics ebyo. Akuba endongo. Abannayuganda batwagala. Bakuba disco yo, okitegeera. Ekyo kyokka bya politics bireetawo obukyayi bw'oteetaaga. Kuba buli omu alina amwagala. So oyinza okunyiza Ykee Benda, abadde ayagala Ykee Benda n'akuvaako. Maybe abadde alina kyasobola okukola ki? Okukolera. It's a distribution deal. Be bagenda okudistributing endongo yange. So album ejja kuba kati manyine gyeraga gyesobola okukola ki? Okutuuka endongo gye nkola mugimanyi mwenna. Tisimbira bannayuganda bokka. Kama mpadde ekisanti nnyo endongo efulumamukko. Naye ate mbadde neetaaga omuntu agituusa ne kkatira. So now I'm believing that Mukama enteekateeka yategenda bayamaanyi n'okusinga bwebadde bifo. Kale, that's Ykee Benda's conversation. Yeah. Just we needed to really tap into his thinking as an artist. He looks supreme ku bayimbi and ndowooza eri a bit elevated era ndowooza nti abayimbi mumukoppeko mwongere okukola ki okuba nti mufunamu kuwaaka waabwe. You invest wisely. Okay, tulinamu drone ndowooza emboozo if there is time,